Gasimbagane ne bannamawulire nkulamusizaako nnyo munnange wasuzeeyo otya nno nze Walusimba Evans mu studios kutuusaako Gasimbagane ne bannamawulire olunaku olwaleero bibadde mawulire olunaku olwaleero tubitunuulira ne bannamawulire balabi b'endo b'ebyobufuzi n'embeera z'ensinga bwe zitambula. Olunaku olwaleero lwa 6 ennaku ziri 19 omwezi gwa 8 2023 dakiika ziri 4 ezakayita ku ssaawa 4 ez'enkya y'olunaku olwaleero. Abannyuse mmanyi waliyo abannyuka kati mukulikeeyo ku mirimu abagitandika obutandisi n'abaatuuse edda nammwe njagala okubasabira buli waliwo abakola emirimu ey'okutula amayumba g'abantu ku mirimu ng'onnyuse ku mulimu gwo nkukulisaayo ate nammwe abatandika obutandisi nga nze kati n'abatandise edda mwenna mbasabira ebintu bitambule bulungi. Abafuniddemu ebizibu nyongera kubasaasira ate n'abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale. Kulu yaffe yonna olunaku olwaleero njagala kubeebaza okubeerawo n'abakyali mu makubo abajja. Petero Kibazo wonna wooli kankusabire byolimu Mukama Katonda asobole obbikuyisaamu. Olwaleero Kibazo ayabya lumbe lwa mutoowe Gure George yatufaako ebbanga sidde nenye emabega katusabe buli kimu kyonna kitambule bulungi era Mukama ayongere n'okubagumya n'oyo gwe munaafuna oba gwe mwalooze muddira mu bigere buli kimu kitambule bulungi. Gasimbagane ne bannamawulire ensonga ezitambula mu ggwanga. Essaawa zino nkyalina Muhoozi-Rwomushana waali omutunuulizi w'ensonga mu ggwanga ate ne munnamawulire siniya wange ate nga mukulu wange bwe tudde eri mu kika eky'effumbe Siraaje Lubwama. Ne ku kamera wano waliwo ow'effumbe Walusimbi naye mulabawo naye waali ne munne bwe bakwasaganya ensonga zino. Abalala bajja kubanga batusanga katutambuza ensonga nnyingi nga bulijjo nga tetunnaba kufuna bibadde mu wiiki n'okutunuulira omulamu ogw'olunaku olwaleero oba emiramu egy'olwaleero. Rwomushana sooka obuuze kubawuliriza. Abatuwuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa nnyo. Ku Walusimbi bwe nfuna omukisa kubeera ku mpewo sande badde oluyali sinze nande badde ku Radio Simba ng'emyoyo gya Katonda gimpuliriza kwe bakola bibiri bampuliriza ate ne bansabira ate nze gwe bawuliriza sinze amanyi nnyo teyande badde nze okusinziira gye nva Rwenshama Rwenshama borders Congo tuyinza kubanga twava ne Congo eyo kakati nenkubiriza bonna pozikisa butulire mabega n'olaba Katonda gyakuje gyanzija okutuuka wano nendaba kisa kati kwe kugamba mikwano gyange bintera okwesa n'abaakeesaawo wandegeya mu kiga kukeesaawo wandegeya ne munnaawo ku luguudo lwa Jinja Road bw'olaba amaanyi nga gakugoba mu kibanja mw'oli naye nga ekisa kya Katonda kyali kikugambye nkuwadde ettaka nkuwadde ettaka Buganda naye nze nga ndi Rwenshama naye nga amaanyi gangoba Rwenshama right nzije mu ttaka eriye Buganda ogobewo abantu kakati mwabali Buganda abataagala nzijewo kakati nyina kutunuulira maanyi agangoba Rwenshama nyina okutunuulira ekisa engeri kigenda okubayuzaayuza bana baŋŋaana okujja wano mutaka Buganda baŋŋaana kati nyina okutunuulira ekisa because gali maanyi ate gaba na kisa gabayuzaayuza because amaanyi ga Katonda tegateesa so totunuuliranga maanyi agakuli ku mugongo nga gakugoba gakutwala gye gakutwala where there is opportunity. Katonda yagamba waliwo enkuwadde oli yakusabira n'ofuna n'akuwa woolina okubeera kati obwongo bwo bwonna tobuteeka kwoli akugamba va wano ate nawe nga si wawe obwongo buteeke n'okutunula tunuulira gali amaanyi kyegagenda kukola oli akugaana
okugenda ku butaka Uganda dayo ono tolant wendi because kiri kisa gali manyi kagamba kagenda wali obere ku radio sim mera wanati wali anzijawo okay kale webala okubuuza kubawuliriza Rwomushana bwatyo bwababuuzizaako ndowooza mumutegeera bulungi abasinga n'embeera ze n'ebigambo bye tukyalamusa ku bantu naye Siraje waali Siraje lamusa kubawuliriza ate olumalirizo okubabuuzaako otubuulire ebibadde mu wiiki abatuwuliriza yonna gye muli mu Uganda n'ebweru mbabuuzaako abafunye ebizibu Katonda abasaasire waliwo muwuliriza waffe ali mu United Arab Emirates ampadde message naye jagiwa ggwe somesi ina buyinza bugisome jagiwanze leero kiki ng'otiitiddemu wano wadde weeyanza omukiriza n'ateekawo eki mu Buganda osooka kusumulula n'olyoku teweesunga ky'otannalaba mmanyi so okugamba nti Siraje weebale okuba n'ekisa gyendi alawaza abadde asuulawo ekintu asobola gisengejja awo obadde nze nja gisengejja kati njagala kwebaza RDC ndowooza katuweera kayi mbadde mumanyidde Kiboga era wange yafuna obuzibu ekiboga ne muganga oli awo nyambaako nangamba nti asiriiyo naye yali era kayi yanyamba mukyalo oyo ne bamunyambira ne bamujjanjaba bamukomeza omukyalo oyo mwannyina w'Olwomushana naye bagenza okutuuka ng'essimu zange zikyankalanye ne basula wano emulago era wenva wano nja ndowooza kusala amagezi mutwale eka omulala ali Rakayi Masaka Munyendo balonga abato myezi nabafunye omuntu yalwadde nnyo omutya ku macupa Dr. Nanganzi nkuwadde transport omujjanye byewe n'obuyambi bukoze eki so yo naye ali mu kkubo sembyayo kwebaza Ivan Regima mutwani wa Regima yangambye ku Sande bw'osukka nga tusikuwadde ettaka lyennakuwa ko eka 2 namuyambako ebintu bingi nafuna ettaka eryali ery'omugenzi General Regima w'Egomba eka 142 nampaako 2 so weekend eni asuubira ogenda okulaba kojjaawe Tino Paulo Kagame bwakomawo nga ku makati awo Sande alimpe ogenda ogabana kati walikuwa nani mpaako tujja kuteesa mu busiraamu ey'omwemala ababiri nange kyemba ino mukanti Siraje tontwalako walikuwa muganda Siraje ebibadde mu diru ebibadde mu wiiki muganda obwakuwa nawo wa muganda exactly kuba noli kati afuse muganda wa katogenda bamuzaalira wano diru ogenda kumpa Rwomushana omujja kudda wabbali diru ogenda kumpa kujja kwogera tuwe ebibadde mu ensi wala Katonda wabituwa wana abanyiga kifuba tuwe ebibadde mu wiiki Siraje abibadde mu wiiki okusooka byesobedde ku bintu bingi naye ekya World Bank kyatambula Museveni akyayombera ddala n'okusala entoto engeri gy'anaayitawo nga tetugire mu kwewola mu looni naye abantu abamu baga nti ate waliwo gap ey'okwongera okuteesa kyonna ekinaavaayo yagambye nti yakirabirawo yensonga lwaki yasalako amabanja agamu n'asalaku agamu gaali getukosanga fe kuteesa kukyagenda mu maaso kuba nalaba mulimu n'abagamba nti nno embeera eno mulimu abagisekeeterera nalaba mukulu Oliemu Okero ng'agamba bino ebiriwo waliwo abasekeeterera abatusekeeterera nga bannayuganda World Bank ereme kola kino tekuyinza kubulamu then mukyala Nabbanja n'agamba nti okuteesaganya kukyagenda mu maaso bannayuganda temutya so erizeeko libadde mu FDC enkayana zeeyongerera ddala mugenza okutuuka kati nga Saleh Musumba vice chairperson wa Eastern nga balinawo gundi special delegates conference basalewo way forward nga bambaga nti eyinza obutatuula olw'enkayana so wekinaba ekyonna ekinaabaawo yawe kyejja naye nga ye FDC kati tennaba kufuna gundi chief whip tennaba wakyaliwo okusika omugo chief whip speaker kyasazeewo kyekyo kikyaliyo kyekyo neguba kiwadde agamba nti nze it's of no consequence because oli yagamba oli kyusa
totereze jewo chifu ipono teka naga sigenda kumujja okatoli aliwo ndowooza okwongerezaako ku nsonga ya FDC n'ebitundu ebisinga ebimu gye babadde basindise abantu okuva ku kitebo okugenda okulondesa ndowooza district ya Wakiso n'ebitundu bya Mubende ebimu abakulembeze baayo baaganye obukiiko buno oba ttiimu zino ezavudde ku kitebe ogenda okulondesa nga bagamusooke mutereeze. Okay. So abo tulina kubasabira ekiri abantu kijja. Judicial baddemu ebintu bingi bafiiriddwa magistrate eyo saidi ya Amuru bali mu kungubaga naye president yalayiza bajudges 11 abapya. Newabeerawo deployment y'abalala 7 judicial officers n'abalala 96 ne bawa transfer. So ebyo bimu kubaddewo naye awalala ndowooza olukiiko lw'ebukodde ya Thanksgiving bavuddemu ebintaputa nyingi naddala ku kukyala kwa First Son agambibwa okuba First Son mu saidi eyo ne Mabirizi n'avaayo nga bulijjo n'ateekayo omusango ng'awaabira First Son ne speak yes tujja kugiraba progress yaayo weenaabeera. President Museveni twaliko wano wiiki 2 emabega ne mbagamba naleeta abantu kulembeze baapanga balina obulumi babatta kibattaka kwokyanju kutema abantu. President Museveni yavuddeyo ku Friday n'alayiza komiti y'abalamuzi 5 nga bakulemberwa former Chief Justice Bart Katurebe egenda apa ekole investigation esembayo naga nti yenna n'agaana okugenda mu kakiiko ako oba wa poliisi oba wa magye oba mukulembeze ajja kufuna ekizibu era asuubira nti kakiiko kokka kagenda okukola ki okuyamba naye ate ebitundu ebimu nga bitawaana ebbanga siddene nnyo mwaka guno newe twali tetunaba kuyingira covid Mwami Museveni yagendako mu bitundu ng'eby'Emubende n'ayingirako mu Mityana omwo n'okutambula kwe kuliko yatambula tukujjukira bulungi holiday yonna yagitambulamu ng'ensonga z'ettaka azoogera naye abantu bafa neyo yagendayo actually n'awa paramount w'abamadi milioni 10 bate bakolewo relationship n'abakyolo abaddeyo brigade commander Major Kibuuka Trevor yagezaako okutereeza nga batandise okukwatagana ate abatamwagaliza ne bamuteekako ebisango DPP yagoba naye otunulira reaction ye n'ebivaamu ng'abantu abo ate amaze okuwa orders oba directives ate ebivaayo ebiddirira nga amaze okuvaayo ate n'olaba nga reaction ye ntono so eyo wanaabayo essuubi tetulinda buliizi byonna. So ebya Mulago MD bamukomezaawo bamugamba fune fulupe boogera fulupe naye nga waliwo atakola nga kitengisimanyi ono bamuwa fulupe okuva lwebamugoba kyokka wabaddewo atafuna fulupe ng'akyatudde kati simanyi ntebe Diana bw'agenda kuzikyusa ekyo kigenda ne ku NSSF nti omukulu abadde adduse ng'ayagala bamutaase addeyo ku mulimu gwe baluwa yafulumye embotongole ng'ayota ate gubawadde yamusooka okuweza emyaka egiwummula ayota ye yasooka Byalugaba okuweza emyaka egiwummula ate ng'ayota mu muyoka wa Byalugaba kati ayota emyaka 5 gimuli mu ngalo agirina genda mu maaso. Amabaati agagambibwa okuva mu office ya Prime Minister gazeemu okukwatibwa ekajansi naye tebannafuna suspect bagasanzaawo naye bakutteko nannyini mmotoka nga ne driver waayo ko gabadde naye olwedde agamba badde bamaze okugakyusa langi nga bannayiba bagamba tubadde tuwulira ebifuwafuwa nga tetumanyi byamabaati so ndowooza issue y'amabaati nayo tennakola ki tennaba kuggwa. Ekirala ekibadde mu mawulire ekikulu oyinza okuga nti Attorney General yawa John Muwanga Auditor General yawadde gundi amagezi government tegezaako okugula gundi ya bitature agiyita thermal oba power plant teyina amabanja gasukka mu buwumbi 18 n'ebizibu ebirala. Ekirala ekibaddeyo Zidulu yawangudde construction ey'okuzimba
engineering faculty eno IU ku bilioni 3.5 bamuwa kagumu kitundu ogumala nekirowoozebwa nti ku ssente ezo president yayimirira kuba ssente zino ziva mu African Development Bank yayimiriza milioni 2 simanyi oba ziri affected na zino naye nga ye yagambye ajja kukituukiriza yadde alina contracts endala eziweranga 14 awalala. Bobi Wine abaddeko mu US mu lukiiko olusinga ne bamugamba naye lwaki totugobera Lopu n'agamba Lopu mukulembeze w'abalungi n'ababi bwe mbala alina ebirungi byakoze n'ebibi ekyo mukikwase Kyagulanyi ngero omukulembeze bw'alina okubaddamu n'avaayo nga tabawadde ki tabawadde ansa yagibawadde babanga gwe basabye n'abaga nti era mu bikwase Kyagulanyi biba kitegeeza ansa agibawadde balinde bulenzi kivaayo. Kakati ageebweru mulimu Trump bazzeemu ne bamuvunaana emisango emirala kulono ogikwatagana n'okuyingira ebyokulonda mu Georgia era yagyeganye nga luli yadayise ne press conference n'amaana n'agisazaamu ng'ayagala kulaga obubbi ate obwali ku ye. Press conference eyo yamaze n'agisazaamu naye emisango gikyagenda mu maaso. Ndowooza omulundi ogusoose mu myaka 4 Uganda Airlines egenda kutandika okugenda mu India nga gwe mulungi ogusoose era gundi bateekateeka okulaba nga eyo launch eba y'amaanyi mu kaseera ke kamu mu mwezi guno ogw'omwenda. Ekibiina kye nayogerako ekya British Civil International Aviation ekyajja nekigwa abrupt nekiraba nti tetulina bisaanyizo Entebbe International Airport ogwako nnyonyi nene kikomawo ogw'omwenda okulaba nga kikola ki kituusa. ECOWAS nayo agikulembera owa Nigeria agamba nti bafunye amawanga 11 okulaba nga bakola military deployment okutaasa president yali mu house arrest bamuzeeko ng'omulonde nabali side eri ewera lwakuba amawanga tebanna bakola ki kugoogera nti lino nalino likkiriza naye nga enteeseganya ku kulumba zikyaliwo ne Ukraine naye luno twagenza okukyanga wa Ukraine yakubye President Putin we yabadde ekizimbe kye yabadde yakavaamu nakati nga kituntumuka muliro. Nagasembayo waliwo Obungereza Nancy yasingisiddwa omusango okutta abaana 7 abato ng'abakulu ebisoyiso n'okwagezaako okutabaala 6 ekibonerezo tekinnaweebwa y'ensala yabaddewo weekend. Okay, kale neyanziza nnyo webalire ddala Mwami Siraje Lubwama mpozi okwongerezaako akatono waliwo bannayuganda kye balina okwetegekera ati mwezi guno tetugenda kumalako gwa 11 gwa 10 gwa 8 balinayo ogw'omwenda n'ogw'ekkumi nga lumu number plates ez'emmotoka ezibadde zo digital zigenda kuvaawo. Ekyo kiri mu ministry ya security balambudde wezikolebwa balabye wakyaliwo enkaayana n'okutereeza naye nga kiri wansi wa ministry kiri munda wansi wa ministry ya internal affairs security ne ministry ya works and transport. So Ministry Office of the President for security mweri then works and transport. Njagala n'okutegeeza abazadde nti abaana basinga ndowooza abaana bawummudde abasinga masomero gawummudde baggwayo weekend eno abazadde embeera candidates bajja kusigalayo embeera abazadde nyongera okubasaba abazadde bannange bazadde bannaffe abaana tubeere nga tubayisiza ddala ng'abaana ate okubakwata ng'abaana katumale okomawo n'okusabira abazadde emmere abaana bawummula nga balya ate n'amasomero nago magezi gawummuza ebulayo ewiiki emu gawummuza ebulayo wiiki 2 okusalako wiiki namba naye ate abaana 1000 naye ate waliwo eyanga gwe nabadde njogeramuuko naye okuva mu ministry of education n'agamba nti abaana mu abazadde oluusi abamu temumanyi musasulira n'abaana emirundi 2 mu ttaamu emu. Kibaawo kati bano abawummulanga ebula wiiki 2 oba wiiki emu ate babagamba ng'eno wiiki emu yakaggwako nti muddeeyo musome oluwummula
ate nazo sente ne muzisasula oluwumulo oluggwako ate ne musasula endala nze namaziridde okuziwa wazimaze eza bagiyita balina erinnya lye bagiyitaawo namazedda walakana kenyamba y'omukyalo jjajja wa my anti jjajja waako abasomesa bamanyi ripooti yasembeyo okuddayo omwana n'agarukayo mekata toramuza katumale okuwumulamu wano tukomewo temuvaawo tutandike n'ensonga ze tugenda okutunuulira. Gasimbagane ne bannamawulire Walusimbi Evans mu studios, nina Muhoozi-Rwomushana, nina ne Siraje Lubwama. Siraje, ku mawulire gonna nga bwe googeddwa, ensonga eriwo ya Bukedeya, Speaker wa Parliament era omubaka w'abantu b'e Bukedeya ku district y'omukyala mukyala Anita Among naku ntono nnyo emabega yeebaza Katonda olw'okuwangula akalulu na byonna byatuuseeko era ababaka ba Parliament naye yayita mwana tewabeerayo kalulu there was no yayita mwana tebamulonda yayita mwana opozi Bukedeya story nene. The record is the record is tewaliwo okulonda okuleeta Anita Among yayitawo nga tewali amuwakanyiza era tewava namuwakanyiza babaganye kitegeeza abantu basiima okwo kwonna kwebaza Mukama Katonda Siraji wayagala okuyingira Mukama Katonda siina mugongo story nene waliwo omukyala mukwano gwange ali Bukedeya yagenda n'akola nomination ne bamugamba nti toyina mpapula ne bazisazaamu akola appeal before commissioner chairman justice byabakama namugamba time bili overtaken by events n'agenda mu court and I have the papers ne babifutyankiraawo time y'okulonda n'ekola ki kibadde ku election za chairman wa Bukedeya abazeemu nga bakutte wa FDC naye omukyala teyagenda mu kooti yagenda musango n'aguwangula mugambye gwafutyankibwa si gwe gusoose okufutyankibwa e Bukedeya naye ng'olina degree ate ng'olina ne A-level wepapala weebiri naye ne wagaana wasoma ate wamala Makerere University mu Uganda kisoboka bano president be yalagira okukwata ababiri anti kyeŋŋamba era be baaliyo ng'okulonda kuno okwa ono omukyala gwe namanyako yekka naye mwalimu naba aspirants abalala abaali compromised at the last minute naye ono yakola efforts n'akola ne nomination. So omukyala yeebazizza olw'okumulonda naye ebintu bingi ebyavuddeyo ebyogerebwa ekisooka ekizimbe ababaka ba Parliament babaddeyo bangi wabaddeyo ne First Son General Muhoozi era n'ababaka abasinga ne bavaayo ne bagaa ffe tuli naawe buli kimu kyonna embeera bw'erina okubeera. Abalala bakitunuulidde nti ono bamuyise ku mukolo kubanga Parliament bwe yabadde eggulawo Mwami Ssemujju matters of national importance n'ebimu ebisookawo yayimuse n'abuuza Speaker yabadde mu ntebe deputy omwami Thomas Tayebwa twagala kumanya Mwami Muhoozi ebintu by'obufuzi byatambulamu akyali mu uniform y'amagye tannawummula abalala bonna bwe bagezaako okuvaayo bo babaziyiza atambudde ku zibaasidde ate nammwe ababaka mutambula naye n'ababaka abalala Mwami Tayebwa n'amugamba omuntu waba agenza okwebaza Katonda n'abaako gwayise tewaba mutawaana Mwami Muhoozi yabadde mugenyi era teyabadde mu byabufuzi naye njagala kumanya okusinziira ku observations zo n'engeri gye walabyemu omukolo ogwo n'ebyagenze mu maaso n'ebikyagenda mu maaso. Siraje, omukolo ogwo okwebaza Katonda kikulu nnyo. Tujjukire nti president essaawa yonna agenda Kololo okumujagulizaako amazaalibwa Chifu Muzzukulu tamanyi bwe yazaalibwa Chifu Muzzukulu yagakulembedde naye tewannayita bbanga ddene nga n'omutabani abadde atalaaga eggwanga ng'agenda akuza amazaalibwa. Tetutegeera kiki ekiri wakati w'abantu bano ababiri.
ekisooka amazaalibwa ga President Museveni atandika butandisi okugakuza. Eyagakuzaako yamuyamba n'agamukulizaako yali Brenda Nabukenya oku MP Eruwero. Keki ne bagirinnya ne bamukuba ne tear gas. Kaakati ekino ekyabadde Thanksgiving generally ko kwabadde kwebaza. Naye bw'otwala ekifaananyi ekinene yabadde big mobilization in parliament. Okuyita abantu ebisatu ne bajja abaka ba parliament. Ekyo kiteekako nti okuyita abaka ba parliament bw'ona ogamba abantu ebisatu. Muliza ajja kulowooza ba bulijjo. Ndiku abaka ba parliament kuba baatwala. Naye ne bajja kiba kiki? Kiba kikulu. Ekyokubiri controversial eri ku kujja kwa Muhoozi. It's a coincidence nti the same time Muhoozi abadde mu program eyokukola enkungaana eyo nga bagamba nti bamuyise. Kati enkungaana ezo nga yagenda ku Soroti Muhoozi sinze mukolo nombuuza mu program eyo yonna yagenze Soroti yayiseewo n'agende Soroti saamulabye ku Soroti oba yagenzeeyo kimpowooze. So Bukedeya eri so controversial. Erimu abaagala ekifo kya Anita Amongi ng'ogyeko oli gwe nakugambye omukyala actually bamuyita Asiyo Jessica. Naye waliwo ne lawyer abadde ateekateekamu ssente mu banaddiini mu baki nga controversial y'amabaati eyo tennatuuka. Kati naye we yatuuka naye n'afuna agagenda agateeka waakola ki nga n'abalala bwe baagateekayo. Naye even before that waliwo cases ez'okugoba abantu ku ttaka nga baligoba bakozesa linnya lya President Museveni abantu 128 Ebukedeya. Kesi negenda Soroti High Court nenjiwandiikako emirundi 2 nga nze mbifunira wano gundi mu kooti simanyi Bukedeya sigendangayo. Speaker nankubira olumu n'agamba ngenda kuwaabira gwe nawe olupapula lwa observer konze musango kinti ettaka lyogerako teririiyo n'abantu bebagoba tebaliiyo. Ne mugamba nze simanyi nina facts za kooti. Nagamba njagala kuwa offer ngutwale Bukedeya ku ssente zange. Ne mugamba sirina interest. Abantu bafa omulimu ne chairman wa district eyafiiramu era ndowooza ekimu ku by election. Naye nze nja kubigoberera kuva mu kooti. Kati bwenkuba story endala ne mugamba nti document sinzira nangamba ziwe asona assistant wa yayo NBS oba NBS oba NT ne ngamba etawange siri privilege kumuwa naye omuvubuka omwami oluvannyuma yankubira akawungeezi ne mugamba mpa WhatsApp yo nenzimuwa. Kati incident eyo nebeeraawo fayiro nebula ey'omusango ogwo ne nnumba principal judge ne mugamba nti bagamba nti wakolaganye ne speaker ne mubuuzaawo ki omusango nambuuza ani yakugambye ne mugamba siri entitled kubuulira njagala yes oba no. Nangamba give me some days ne fayiro neekola ki neerabika n'omusango ne guggwa conclusively. Kati ebyo byonna nga bivuddewo speaker yajja as a darling wajjidde era agezezzaako okola omukwano. Both speaker ne deputy we baali bamobilize balungi mu FDC era y'ensonga lwaki President Museveni yabakola ki yabaleeta. Kati okufa jukira speaker yagamba nti I'm here for 10 years as a deputy. I will be here for another 10 years as speaker. Ne wajjawo shortcut eronda speaker ng'omugenzi olanya akoze eki agenze speaker y'omu ku baagenda ne Mawu ne Chief Justice Owindono okukola okumulaba n'atawona. Kati ne wajjawo okulonda okwalimu president wa Jema. Ekyo kitegeeza no kitegeeza bwe kiti president n'atawona kitegeeza Katonda teyakkiriza nga bwali ow'amaanyi. Agolola omukono gwe yagolola omukono kakati
president ajja in his mind ngamanya yagala kuleeta both as a speaker naye nga ye ono yakoze dda mobilization ye ku stakeholders ba NRM yamugamba naye tugenda mu kulonda okugenda okutuyuzaamu twalina sekandi yasobola kuba deputy twalina Kadaga yasobola kuba deputy kati twali tugenda mu process endala okweyuza president n'akigula kuba bakimugamba nga abeesiga ne bagenda mu kuvuganya okwali cosmetic ne Sumani basayirwa mukwano gwange ne kuggwanga wekoze eki kati okwebaza okwo kwabadde genuine tibamuyirawo ki omubiri ate sibamuyiriddewo mu ekyo kyokka buli kyabadde aleeta nga kirina konsani ennene nga bajja mu bungi ekituleetedde ebizibu ekyebisiyaga gundi yajjula house ekyannamuganza yajjula question yeetima eriemu lwaki president yasayininga ku Namuganza nago ne ziyitawo ekyo waliwo the news behind that news ti president Museveni atunuulira on a wider basis ti Buganda ne Busoga byamukuba akalulu bubi nnyo kati na bino byowulira nti kwongezayo LC tewali ssente bweziri Museveni akyayagala kufuna time ayingira apenetrating atya Busoga ne Eastern nga Buganda agikozeeko Gweta Masaka irasobola kugendayo nga Namiro Hajati takiiseeko wa Katikkiro namugamba wange ez'amasaza zizino naye twagala mingi kwatagana ne Buganda mukulakulanya abaana tulinawo skidding school e Masaka twagala ogende ogigulewo n'agenda na praising Museveni n'agenda naye na praising ani Katikkiro wamala ebyo n'agenda n'awummulako n'akoma ogulu nga guwedde yalegala okuleeta okuyuwa omunyi mu mata yali kasala ni kusaasira naye oyogedde bino naye tolabika naddamu gwe mwana wange olina ssente tojja kukola ki vaako n'alemerako namugamba bakuleete ku muguu omukaaga nja kulaba baali bamututteyo kasale kati tunuulira focusinga wano ebusoga Museveni nga balonda speaker nali wano wennyini nengamba Kadaga agenda kuwangula akalwa akujjeko nga president Museveni akabbi watalina maanyi nnyo beba independence nafuna call okuva brigade yo naga president Museveni agambye gwe byayogera mobilizing la NRM kana kaluka agenda kubaka akiyekera akoira security ya Kadaga nanga nti oyogedde birungi naye olindiemu ayina ne mobilizers tujja kuwangula koze mugende mu race ebyavaamu speaker yagenda aka president namunonya ennaku neziwera paka ya convincing mama namuzza nabeera mu kifo kati ebifo bibiri byakola ki byalimu kati president agenda okulaba mu magezi ge nga waliwo byatategeera wano amongi byakola ABCD nonya lwaki agamba nti abampiti baddemu kupangisa kizimbe kya Sudiru bajjemu abasomesa bajjemu ne prison badabirize ekyo there's a reason aina kona jayagala okunyiga mwani nonya reason lwaki agamba nti ebukade yatwawangudde ne batubye munoonyereze banoonyereza ne bakwata DPC ne bakwata RDC n'abagamba abo mbate waliwo gwatunuulira eyabalagira kati naye nooli naye gwatunuulira si musiru esaawa ya kumobilizinga wabaawo okugamba nti kumobilizinga taata n'omwana ne mwoyo mutukuvu era wagamba yagamba mwoyo mutukuvu yagamba grupu yaabwe wali mutata wali mu mama wali mutata wali mu mwana and mama date muri mwoyo mutukuvu akatambi kalina ngayongerako mutufu ayinza kuba mukyamuze amukoti ngisaliyo kakati gundi abadde okuwoowebwa kwa Magogo ne speaker okwali disputed by Namuganza nagamba nti tawunikiraka yamukozesa nakola ki gundi yalina chances ez'okugamba nti bukedde yawe kaluba kano kankozese amadaala ga Magogo nzije mu Busoga nonye mu constituency time netuka Museveni nagamba nti va mu Busoga dayewa bukedde ya
kati alina kufuna maanyi abeera watya Bukedeya bwabanga president aganye nsobola okwekoona ew'omwana kwe kuleetamu omwana yamobilizinze ngale ezakoze eki ezabaddewo so president bw'aba kyayagala eti balina okusala amagezi ga Bukedeya naye kati focus ye eri ku Busoga era Busoga namiire ennaku zino abadde agenda hajjati chifu muzuku kyazeeko right honorable Kadaga yaleese kyabazinga ne bagenda 1-on-1 nani ne president ekigenda okuddako wagenda kubaayo minerals president yakombinge Busoga nga amaanyi tayinza gayisa ate ku muntu mulala alina kukulembeza Kadaga jukira nti daye mabega 1 year back nyege amongi yagamba nti over my dead body ebyo kisirusiru tebijja kubaki nabanya naga no tugenda kujja mu ebibi tukole ebibi buni nagamba Kadaga mulina ebya mwe Busoga Uganda mulina wa ffe tujja kukola ki era yafundikira president yagenda ngamba mukyala Kadaga yagenda nebeera successful even more successful president yasindika ebbaluwa Kadaga nagisoma bw'oyogera bw'otyo kati kitegeeza ki Kadaga bali very much in touch ne president bali far apart ne Amongi awo wembuzaawo kati yajjanga darling kati atandise okusambibwa ekisa kyakwata speaker at one time ng'ayagala bajjeyo abaana bana ababiri ono omulwadde ab'ebijambiya namuga no bali baveeko naye bwe baba bajjayo Amongi teyamanya naye abajjayo not even their lawyers bano babusegona ba Medadi ba Lord Mayor Lukwago abamanya it was a special mission yakolebwa akanda no agundi kale bwalaka no change kati mukyala Amongi bwaba ne bategeerako butegeezi ne bamobilizing ne bagenda babireyo bano ne bakola ki ne bavaayo they took over marching nga tebasafesinga principal n'atabaaniriza n'abaga mugende kamwokya nonti at the new headquarters so bato teri mu kusaba busabi erimu ne succession retention ya constituency yange retention ya wa speaker ne give me kirizo bagana president walwalidde wano covid nawonera mu nnaku record of 3 days tali yayina option eyokulekawo Kadaga ne bamugano waliwo above waliwo nabba kwenda kuswala bamugamba kola bwetu tunuulira kati missions Kadaga zagendako na Amongi kakati wakati awo Amongi alwana okusika eno taata mwana bana babiri bo kibalekawa ani taata n'omwana no taata is a project of omwana is a project of taata naita kimanyi nabamugobera tebakimanyi Museveni akyogera lujje ndi mwabali ku muntu oyo mumuleetedde amalala Gasimbagane ne bannamawulire nkumulamu nkomawo ne Rwomushana temuvaawo Gasimbagane ne bannamawulire tukyagenda mu maaso Walusimbi Evans mu studios ogikutuusaako Charles Rwomushana nina Siraje Lubwama emyaka 25 Lubogola Simba nga ebaweereza era ebimu ku bijjukizwa radio Simba n'okubatereeza obulungi mu mpuliriza yammwe abawuliriza yengule era egenda kutandika essaawa yonna abewandiisa ku luno enkyuka yazzeemu myaka 25 Simba gyewezezza okukka wansi mujje mwewandiise n'olwessande mujje mwewandiise olina kubeera n'ekika etiketi esooka ate olina okuba n'endukusa ey'ekika kyonna bw'oba musajja tewali mutawaana okubeera n'omwana omuwala kasita abeera ng'ali wansi wa myaka 12 tugenda maaso ne programu Gasimbagane ne bannamawulire Charles Bukedeya message njikuweereze omuwuliriza waffe wa United Arab Emirates okay kanje tunule Charles Bukedeya Siraje omuwulidde mukulevanizi katonda wamaanyi katonda wa kisa message yo
n'abakiga baffe njikuwadde tutunuulira nnyo amaanyi gye gakujja tunuulira nnyo amaanyi ngeri gye gagenda okutereeza gy'olaga kakati let's do full blood count okimanyi full blood count bw'ogenda ew'omusawo byonna kebera bw'ogenda ew'omusawo agamba kati kugyeko omusaayi kati tugubale mu bujjuvu it's called blood count kakati bwagubala bwajja okufunira nti waliwo ebitateredde kino tekiteredde kino wekiryoke kino tekiteredde white blood cells red blood cells ndozo bimanyi ebyo kakati bwe tutunulira full blood count ya Museveni economy kati wetu weyimiridde naye figures nja kuzireeta the nearest approximation budget 53 trillion obutabalika 5 obuse obutabalika ate obubala otya n'omanya nti buli 5 ate nga tebubalika bubeera buse obuse 5 kale katuziteeke mu lwangu nti weetaaga 5 okuyimiriza not to develop not to develop but to live obuse 5 just bwakubeerawo naye nga tebulina kye bugenda kukolera kyobala ni myaka 4 gy'amaze mu buyinza akyayumba tetuyina na tractor za agriculture tetuyina byakyalimu ng'okyalina ne potholes ebinnya mu nguudo mwoteeka ash evu mwoteeka evu so therefore obusata batabula chemicals cement biki ne bayiwa mu golaba ono tayina kyengamba wetuyimiridde wano yalagira nanga nyinawo billion 9 oba something nga yosobola okuyiwa mu vu abamu babazimba gye bazimba ne bajja ne bayiwa mu biyita ki abantu bali batandise kuyiwa mu ngubozimba ekizimbe n'okiteeka wansi bino ebisigalidde ebiyinja yinja ebyo nojeroyomo kakati that so 53 trillion 53 ezo za it is to limp it is not to develop ngabo ganto ina enyonyi naye okay oyine moroka naye to ina zitambula you can't go to the villages, you can't go anywhere. Muloka mfu. Mipira maybe teriko. Na yenga wetaaga to warm the engine. Because na yefa. Sema jobontegea. Ebera unge. Kati ye budget eno. Ya Uganda. Yes. Now, but ensimbi zosobola okujja mu banakubo. This sire economy. Zosobola okujijjamu. Nga naye atonyigiriza nnyo. Is around 30 trillion. Around kwata no musatu. Boba wenyize nnyo eziba mu bodeyo. Kubeesaawo is asatu. Oshabula ya 2 musatu okubaawo. Therefore you need a drip. So tosobola kunywa mazzi. Naye woli. Tosobola kussa. Naye woli kati ne bakuteekako ekyuma. Ekyokussa kikuyambe ku mpewo ne bakuteekako n'amazzi. Kabe kasinga bayinza n'okuteekako omusaayi. Uganda weeri. And that's why we are. Kati kyobalaba olina okunoonyaayo 23 osobola okuweza 5 but at the same time waliwo yakuwa omusaayi nabo babadde bakuwa omusaayi kati bagamba ne wabanga oli mulwadde naawe olina okuwa omusaayi right kati zino zosolooza bodeyo zeekola omusaayi gwe gukola 5 3 osobola okwewolerako right ate olina okukwata kwa 2 plus naawe oweewo omusaayi so kati omulwadde wano oyingizamu cupa eyingizamu ecupa 23 ate olina okumuteekako ecupa endala egaba 23 because alina okusasula ebbanja now that is where yes because wano bakuteddeko drip naye ate bagamba naye naawe
waliwo omusaayi gwe yakozesa ne bwabanga bakutaddeko drip tukwetaaga muki omusaayi kakati wano oyingiza 23 zeweewoze ate wano oyingizaawo ofulumya 23 zosasula ebbanja kakati bwetiwetimire kati byabakama n'avaayo nagamba mwagala kulya keeki ono omulwadde atasobola kutaaba oxygen ono nga yekwegirisa oxygen ono omulwadde atasobola kunywa mazzi kati byabakama muleetedde budget ya keeki nagamba keeki is 1.3.4 trillion so teyagibaleetedde kubagamba ngenda kulondesa kalulu yagibaleetedde kubagamba naye bino munaabisobola isi people never understood byabakama teyaleese budget of 1.3-1.4 trillion nga mulemeddwa okulondesa akalulu ka LC yagireese kubagamba yagireese kubagamba naye mmwe engeri gye muli nga wano olukwe chupa ey'amazzi ate wano ofulumya dialysis engeri gye muli munaasobola kulya cake of 1.3 trillion. In other words, is this kino kyetaagisa? So bwemanga mwakukyusaako to leave this figure because temugisobola then mbamu yino okukyusa mu mateeka ebimu mu bijjewo kulonda ba LC5 okulonda ba councillors okulonda ba mayor okulonda ebitya municipality ebyo byonna mu bijjewo nino okukyusa and you do a cheap election ono byabakama naye ekizibu kya Inaloza yali ayogera n'abagezi kati nsite yamutegeera now so Muhoozi Rwomushana kati Muhoozi Rwomushana awandiikira aba Kenya nagamba gwe my brother Uhuru eno waayo obuyinza ng'ogamba constitution ate constitution tugigenderako eno mu Uganda fete tugendera ku mateeka. You remember that tweet? Eno mu Uganda tetuwuliriza constitution tetugendera ku mateeka. This is our revolution. Nizi boda tetuzukkirizaamu ate Museveni teyamwanukula ku ekyo yamwanukula on interfering in the internal affairs of Kenya. But binebera nagamba Muhoozi believes in Pan-Africanism takkiriza mu borders not is a Pan-Africanist corruption bice bitabirimu kakati teyamenya ekyo ogamba nti tetugendera constitution naye ng'ono yakulira land forces ye yazimbe jeri kuma Museveni yagamba ffe tetugendera ku mateeka. So in other words abamuhoozi bagezaho kulaga kitaawe we are ready tata nakirwire nshwererera ebanga I'm ready mpo mukazi njagala kukola amaka gange ekyo no kitaawe nga daddy kati ndi ready nkuze njagala kukola amaka gange tugamba nsajja kudde mpo mukazi njagala kukola ki kati omwana bwakugamba ekyo ayinza okuzoosebwa bato okikole ngenda kukyekolera and it's also biblical. Waliwo omwana yagamba kitaawe mpa ebyange nze ngende teyagenda Jesus Christ yamwogerako kakati Museveni akyusa etteeka erya NRA. First and foremost bwetwakola constitution ya 1995 tetwagikola kukyusa buyinza kuva mu NRA no twavolaba twagamba mukose mu constitution the rest are not allowed to mobilize NRA twagane bibiina kukola twala NRA ya mukulu Museveni just twagikyusa bukyusa linnya nayo yali yakigaana ate nga yagala n'ekintu ky'ettaka kakati in that 1995 constitution ekikulu kiri nti NRA erina okusigala naye okyusa otya obukulembeze bwayo kakati munda mu NRA eyo bagezaako okukola democracy kyobalaba besi gye bayita reform tukyuseemu mu NRA reform agenda nga bali mu nsuko Rulenga ye chairman wa NRA right Museveni ye vice chairman naye nga Museveni ye chairman wa high command
of the NRA. Naye chairman wa high command of the NRA nga si tayi deputy. Njagala umpe yontu ono yali deputy wa Museveni as chairman high command, vice chairman high command. Njagala umpe. Kakati mkulu Museveni chairman wa NRA high command ne ekifune kichusa ne kifuka commander in chief. Kakati wasobola kubawo commander in chief wejjere no nga si Museveni. Right? So engeri emistake je twakola kubigatta nto bwobera president ofuka commander in chief. So tosobola kubeera president. Kakati Muhoozi okubeera commander in chief aba yuno kuyita muneki the National Executive Committee. Kakati muneki eyo Museveni ye chairman, vice chairman is Chugongo kuva munsko the NRC, if you remember that NRC techukanga eno je mwita parliament is an expansion of the NRC nkudire mukulevaneze because simanyo wali muto. There was the first NRC nga Chigongo ye deputy speaker nga Museveni ye speaker. My Museveni yali speaker of Uganda's parliament. Kakati what the best elections they are causes angali mu office ya president was to expand the NRC yomunsko. So what you call parliament is an expanded NRC. Chovala ba majega asigalamu. Okay. Now kakati ne bachukusawo mbisala ya mama mbabazi. Ba mama mbabazi nga baleta reforms munda. Nti secretariat ya NRC ya NRC ine yalimu jukera Josa Mtumwesije. You know that NRC secretariat because na yote chukanga you cut mulabada todongo but the secretariat yali wansi wakategaya simanyo bontegera kakate eyo kwe kuchuza ngamba abajikulira balonde wenga Museveni naja na akora reform nagamba nze nyino okubalonda naddayo mu NRC yedda nga yalonda bajako basimwe administrator wa secretariat ye secretariat ya NRC sibino ya todongo tuliwamu now kati nachusa na kawaira akangama bwembanga mwakufuna president nga sinzi NEC shall nominate a candidate isi edda bale batadde mwaka wayo nga bamama mbabazi nga NEC shall nominate candidates. So nga bajawo ekyama mbabazi okumulonda abeera appointed by the president. Right? Nekyo nakyo bakikyusa. NEC ekirizibwa kuteekayo omuntu ogwo. So kyengeza I'm sorry for all this. Kyenkireetedde mbalagala kukulaga nti Muhoozi Kainerugaba tasobola kuva mu NEC nga Museveni ntamukkiriza. Okay. Project ya Muhoozi Kainerugaba ya Museveni. Naye omwana agamba nzikati njagala kukola kikutuula. Bw'abanga wakutuula kitaawe aba alina okumukkiriza NEC ekole ki? Because Saleh yakyogera ng'ali tumanyi interview oba ogijjukira ng'agamba ekya president kyaggwa NEC yeesalawo. He said it. Kati Saleh okwogera ekyo Museveni aba amuwandiikidde. Njagala ajja wano agambe kino kyali kyange. Museveni aba akoze eki? Aba amuwandiikira kana. Now that's now resolved. Eyo message ya Muhoozi Kainerugaba. Tewaya agenda kubeera president nga NEC tekoze eki? Ate nga NEC yasalawo dda Kyobe. Mweya. No, Kyobe hoteli. Nesalawo nti kati gwo okoze eki? Gwo wooli. Now, ekirala Muhoozi tasobola kubeera president nga tavudde mu magye. Ayino gavaamu. Kata ayino gamujjamu nga ayina sigini kyeyo alyogo omukulu Museveni. Taatawe. So kati Muhoozi bw'aba wagavaamu kifuba afuwe kamanda in chief aba ayina okuwamba kitaawe. Yes. Aba ayina okuwamba kitaawe. Now, kati netugenda ku hold bazzukulu. All briefs kati mukulu Museveni zaawa kumanya agamulwanyisa
oba gali intano oba gali external agamba abannayuganda naye okusinga nnyo abazzukulu katakise code diramu abawuliriza mukulu Museveni bw'aba awandiika ku mbeera yonna emulwanyisa oba emunyiga ku ntebe ye agamba abannayuganda naye ate okusinga nnyo abazzukulu especially abazzukulu. Now abazzukulu is a code because omuzzukulu yani omuzzukulu y'omwana ava mu mwana wo. In other words, muzzukulu wa Museveni ye mutabani wa Muhoozi. So mukulu Museveni is now saying, hey, kakati mwa abaana benzala bwe mba munjemera kakati kanchiwa abazzukulu. Nze nali nkuzimbye alinzito omutte Muhoozi. But sate safa wendi. So your role is not yet. Naye ate ogamba gw'oyagala okubeerawo. But nkyali nsobola okuzimba omuzzukulu. Ate Muhoozi agamba tojja kuzimba mwana gwenzadde nga wendi. Olwo si lutalo kati nga luva mu nju emu anti luva mu kika kimu nzija mu lujja lumu sebo nzija oyagala kungongobe naye nkola ki musigalimu gwongoba naye nzija mu mutuba gumu kakati mchala Sam Kuteesa Elizabeth bwasi Elizabeth ono yagenda omugenzi Dennis ndierabidi Elizabeth Kuteesa azalibwa ne Janet Kataha. Right? Janet Kataha ave wa Kazoora. I think Wikileaf. Abo founders bankole baba founders of a nucleus evamwe jeria NRA. Foronasa nebirala. Chovolaba mukulu Museveni afuna Janet Kataha because Janet Kataha yalili ya zone officer wakati wa Kazoora ne Museveni. So she is a shareholder in the NRA in her own right. I know mugabo gwani kubanga yali mukwanaganya. Yes. Walogo yali gwasikira. Kino kintu akinamu omukono. Sura kwanto ono bawe. Echoko wa bawe is secondary. Ekiri primary rutalo. Tulamu. Na yazaliwa nani? Ne Elizabeth Kuteesa. Kakati chovolaba omuwala wa Elizabeth Kuteesa ate yafumbirwa Muhoozi Kainerugaba. Kakati kisoboka kitya omwana owa anti wo kisoboka kitya omwana azalibwa your sister ate okufumbirwa mutabani wo. Wabwe bwe gulira. Hallelujah. Katuyingidde obuchwezi. Now but eri Sam Kuteesa nga ava mu constituency ya Sembabule alekawo muwala we. Right? Bwalekawo muwala we balenga baga naye gwe akozesa erinnya lya Kaguta ffe tuliyingirawo tutya abakaguta. Bw'oba ogoberera be bali mabega wa Muhoozi abakaguta. Project MK batabani ba Kaguta erinnya Kaguta lyakozesa erinnya Museveni lyakozesa bagamba abana basiita kakati be baagala okuyingira Sembabule ewa Sam Kuteesa. Janet Kataha sister wa Elizabeth, right? Nanga muwala wange genda tunalaba urutalo wakola tewarulaba Bukede yawo wonna wenjagala n'okusoka n'otegeerawo tewalaba olutalo lwali Sembabule. Kakati abakaguta erinnya Museveni lyakozesa Museveni Yoweri Kaguta Museveni Yoweri eryo nga tanakuyingira tubuhabulwa awo be bafuna flaga ya NRM. Kakati Museveni bw'aba atambula wali flaga ya NRM ayina okuuba flaga yani ya NRM mukyala nga kali wegiwube
giwube Sembabuli. Genda ogiwube Sembabuli. Sodo n'abivaamu. Kati Museveni ogenda okuba se flag ina umanyi munange Sodo nyamba. Sasha. What munya? Shish. Lini ya Sister wa MP witane. Sa. Irinya kuletera kuntawanya. Kakati yaliwo. Muwala wa Sam Kutesa. Olaba olutalo nga bwoluvudde munda. Mama n'awangula. Mama n'awangula. Kakati then n'ogenda Isingiro. Ewaru Akanuuma. N'olutalo lw'amaanyi nnyo. Kyobalaba ono mutabani wa Akanuuma ali Mbarara. Kakati nawo ono Muhoozi. Awasa ayandaba afuuka first lady ng'ava wa Elizabeth. Aba dadi vaawo. Dada naye gwe mwana we genda kompola bazukulu muliwa. Yoyo aba atambula genda mu Eastern. Nga waliyo Paulo Muwanga. Paulo Muwanga omanyi? Yani. Paulo Muwanga yali kofa mache ya maji. Paulo Muwanga is Anita Monga. Because mukulu Museveni bw'aba asoma ekiwandiiko kya budget eno yaggwa. Our statement n'agamba waliwo byabadde bukedeya twawangudde ate Anita Monga yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Ekyo n'akimala ate n'akomawo n'ebbaluwa mumagala kunkola Paulo Muwanga ye mwakoze bukedeya. Yasooka n'asiima n'alaga ensi bye mwawulidde bukedeya is Anita Monga muyoza ate n'akomawo n'ebbaluwa mukwate buli kimu kyonna ekiriwo ki because bano banzizayo wa Paulo Muwanga kyagamba byonna ebyabadde kyobalaba Anita Monga byakola mu bukedeya tewaliyo vice president tewaliyo prime minister. Njagala ompe omuntu omukulu ayabadde mu executive ayagenzeeyo. For information, before that, waliwo deputy attorney general yalinayo olumbe. Olumbe olwo Wakafuzi. Wayedwa Wakafuzi. Olumbe olwo Amongi teyalugendako naye ate Kadaga yaluliko. Kakati a few days later president bw'oba otegedde code ya Paulo Muwanga kitegeeza nzizeeyo mu nsiko ekyantwala mu nsiko Paulo Muwanga wuno Paulo Muwanga ali wano nzizeeyo mu nsiko n'abakwata but Muhoozi yasooka okulangirira okujja kwa Mao si bwe kiri but ani asayininga endagaano ani aleeta endagaano efuula Mao minister Karugire. Therefore Muhoozi project is not limited to Muhoozi the individual. Muhoozi project also includes Karugire. Now katunotunulira mu Karugire mwe muva Kiryowa yakulira parliament is the attorney general ye government. Mu Karugire kati yakulira Makerere University is the head appointments board. Somanya bado kimanyi. Karugire yayimira misoga chief justice nayogera oluzungu. Ngaloni nga banka zagana tetugenda kubawa sente because muganye syndicate lending. When the court decided ani yacho resolving anachijjawo Karugire nkudiremu hamu yaleta akavuyo on syndicated borrowing. Musango naguwangula mu high court abawala Museveni center abawala mkono ya Museveni nagamba tufudde under this law we can't handle. Karugire nayingirawo uwe nayogera oluzungu nalogera ne Owinyidulu chief justice oluzungu olulungi nnyo Owinyidulu nagamba ai kate kyo ne kiba oye Kariki ye Karugire mukyala Karugire ya bajjukiza kati ebyali mu lutalo. Si Muhoozi atuwandikira obutabo. Si Muhoozi ogwo mulimo gwali gwa Muhoozi nkudiremu omulimo gw'okubajjukiza abazzukulu ebyali mu lutalo gwali gwa Muhoozi aguvuddeko kakati yes kati baguwadde sister we naye wa Karugire naye asobola okubeera first lady. Kyowalaba emikolo ya Bulembo gimanyi
bwe batambula ne bagenda Bulembo the Bulembo trek Bulembo inawaffe bwoba oyingira mu nyumba mu maaso muyita emiryango for us we call it Irembo and spiritually kintu ky'amaanyi nnyo. Museveni atwala muwala we bwoba ogenda luba mpologoma kiro tatambula na Muhoozi, atambula nani? Gasimbagane ne bannamawulire kamaleeyo. So Muhoozi project therefore can mean ka rugire. Now Muhoozi yakutte fumu fumu abateso bali muwadde bwe yali kutte kitaawa atambula atya ali mu kakeji abalati akatambuliramu. Now katuna okunoonya eno keje itegeeza ki fumu erive wa Muhoozi oba ekive Kongo. Kati tulina okutunuulira munaku ezitasuka 9 bobo antife nze mbala by'abachwezi kati nze mbala mu kalenda y'abachwezi omanyi ku 9 bobo nazo nyingi bobo bala tuchukira bya Bible Exodus 40 years wadagala nko 10 Jesus Christ fasting naku 10 no kutambula ogere Misiri nakwa 10 katezo na codes na 27 Museveni byayogera ko kwataru kabamba kulumba kabamba enayize code 27 katoyagala nko code enaku kati bobo tunule words bo tunulira olinga ali mu glass no mulaba nga mambe emamba ze zimukulembera anti aircraft nebirala then you know that is danger. Nze seta kulaba danger weri anze ntunulira ono engeri joleta amaje ku street engeri je geisa embeera abasirikale nga bali bwe ntunulira man waliwo kyalengere seta kukirengera right hati kucholanze nebuza analysis kiva kufumu oba waliwo mulala ine fumu. So Bukeddeya tulina okumwegendereza. Isi territory ya amanyi chobolaba akulire je land forces mahano simotumanga deputy CDF ani Erweru yakola church is called Elohim. Elohim kye kigambo Jesus Christ kyakozesa nga bamutade ku musalaba Eloi la masabakathani si yakozesa Katonda wange kati ye Elohim we rimi we rumo olulyawo ali Museveni kyache yagigula ye teso those are the atekerez babayita atekerez muina bakaramoja muina abali awo muteso muina abalango. So it's extremely very vital no mchara kadaga nayo jakola ki jasivutuka wabaye tekejaru teyali mu famu ya tekejaru yes mwasibutuka then ojora bakasozi nyende hiro jimanyi ojimanyi nyende hiro musoga yetaga priestess are priestess oyo atenga ababusoga chobora wona ayina magogo. Yes. Ayingira busoga. Haleluya. Gasimbagane ne bannamawulire dakika 19 akayita ku ssaawa essaawa 5 ez'enkya y'olunaku olwaleero Walusimbi Evans mu studios okutuusaako programu Gasimbagane ne bannamawulire Muhoozi-Rwomushana mumuwulidde ensonga za Bukeddeya nze muyita Sasha nenkiteeraawo Evans webalo tuweereza abali mu studios mbalamusiza nnyo could it be a possibility to see Jajja on the same ballot paper with the MK tekisoboka bakuzeemu bakugambye. Okay kale tugende mu maaso ensonga za Bukeddeya ndowooza muziwulidde kakati nammwe yessaawa okusigala eyo mukubaganye ku birowoozo byammwe ku nsonga ezo batubuulidde buli kimu kyonna nga bwe kirina okutambula. Siraaje embeera eri mu ludda lw'ebibiina ebivuganya gavumenti naddala kati ekibiina kya FDC President yagamba myaka 25 nja kuba sirinaawo opposition naye DP si kye kibiina kyo
ekyo oli ku lubalaza tokyakirimu kitegeeza ebikwatagana mu DP obitegeera bulungi nnyo FDC ogitegeera bulungi akati oluvannyuma lw'ebyaliwo bino nno byakaabya ne founder w'ekibiina kya FDC n'akaaba amaziga agagamba obulumi n'abantu abagenze tetwandituuse mu mbeera eno amaziga olwamala ogakaaba naye ofiisi etambula y'FDC Secretary General mu bukomera n'akozesa obuyinza bwe n'awummuza abantu nga yawummuza nampala w'ekibiina mwami Ssemujjuŋŋanda n'ateekawo munnamateeka mukadde wange Nsibambi Yusufu mubaka w'abantu b'e Mawokota Speaker yavuddeyo n'agaana edda n'ensonga ne ziweebwa n'amateeka ne gasumululwayo ne googerebwa embeera eri mu kibiina kya FDC ekimu ku bibiina ebibadde eby'omuzinzi ebibiina eby'amaanyi mu ggwanga Uganda essaawa yonna ekintu kiyinza okwedomola tutunuulire FDC n'ebibiina by'ebyobufuzi tujjukire bulungi mwami Byabakama bya gundi Rwomushana gwayogeddeko ye road map yamala ddo gifulumya Muhoozi atambula kitaawe naye ali mu ntebe n'ekibiina ky'NRM batambula ebibiina ebimuwakanya biri mu kudobonkana n'abalala kumwegattako. Actually abo President Museveni bw'aba ayogera omugenderera nga nnyo bw'aba ayogera ku ntebe aba more serious okusinga ku birala. President Museveni osobola omukola ekintu kyonna n'oyogera n'omuvuma nga tosonze ku ntebe era baakigezaako okukikola baggwamu. Waliwo mwami bamuyitanga Kato kati mulwadde wa sukaali namusanga ammayo muganga gufa sukaali senfukaali n'eddagala Kato baamusiba ebbanga ddene nga yabeeranga ku Lumu Street ng'ayogera. Si Kato yekka, waliwo omusajja yabeeranga Kawukono yali akulira ekyuma ekyuma kya kasooli eno egindi eno ng'oyise emukono abeereyo mukono bamusiba ne bamusiba nga balowooza yalina ssente ze yakwatagana weekawuko oyo mulirwana wange ze yakwatagananga ne Lutwa n'azibba okakana ssente ze baazitunda ne bamusiba paka n'omukazi ne bamutwala n'ebintu ne babitwala n'ennyumba ne bazitwala. Olumu baayazaako ennyumba nga mwendi banali ku kakiiko k'erusaawo ate nga netugenda ennyumba yonna kalina wansi ne tubiyaza ne tuvaayo. Tuba tugenda okusayininga search certificate abaazi abamu ne bagenda for short call ebweru tali ya mu nnyumba ne bakomawo ne bavaayo ne mundu mwami bamuyita Lutalu obadde ogamba Joseph Luse obadde ogamba tolina mundu zino si mundu nembaga ne tubadde ffenna wonna twazizaawo muzijeewa gwe tobaako kyoyogera tagenda kati ali awo baamukomya n'asirika. So bodda ku bibiina by'obufuzi twalina omukisa mulungi nnyo 96 ne tugenda mu kalulu k'abantu 3 bokka ke kalulu akakyasinze okubeeramu bapulezidenti abasatu yali Ssemwogerere Museveni ne ono yali direktara we Makerere wa Jema ako ne kaggwa enziba yaako yali ya kinaabiro nga omuntu ateeka mu kooti obululu n'abuyiwamu nga mugenda mu kinaabiro ng'abanabadde nga mugenze kulonda kane lyakulaba ne tudda mu kalala. Pulezidenti aba ne strategy ennene naye ng'ate tazikolera teyeesiga bantu be n'abamuvuganya abateekamu ki abateekamu ssente. Nze nalina wano omukulu ng'anyiiza ono David Sejjusa ng'akyali coordinator yali w'amaanyi nnyo yali instrumento nnyo mu bibiina wano nga tannajja. Jjuke yali mukwano gwa mukama wange mu SDP Michael Mabike. Twagenda mu kalulu kano akameyo nga tumaze okukakasa nti Besigye agenda kulekera Mabike obwa Lord Mayor. Kuba twagenda interparty nali ku kakiiko ka Electoral Commission n'oyo engineer bali mwezo
nze ne bali mwezo nga tukiikira SDP nga Meja Lubalamira ye chairman waffe ne tugamba nti tetusobola kugenda mu kalulu nga tetukoze eki akasooka waggulu bwe kana atuyuzaamu tujja kuba bubi nga tulina candidate bana abaagala twalina Besigye twalina Mabikke twalina omugenzi Kyanjo tulina ne Professor Kigongo ne tuteekawo ba elders 11 basatu ne bagaana omwali ne Dr. Semogere bayeda ne batuuza abantu abo paka kusawa esembayo nga balemeddwa kunaku nga tumaze n'okuba obululu tulinze kulonda sawa mu nnyani tufuna amawulire Katonga wano awo kati awali besi ya Besigye tuga nti gundi avuddemu Professor Kigongo ayagala kino Professor Kigongo yali representing a CP gundi Mabikke avuddemu ayagala bwa Lord Mayor gundi avuddemu Kyanjo ye yavaamu ku mukaaga yali alemeddemu nga tumaze n'okusibawo tufune essimu Kyanjo ayagala bwa MP Makindye West netugamba kati akalulu tukawonye tugenda kulonda buno bwa MP n'ebisigadde jukira buli muntu nga yeeyita wa IPC bwe tugenda Namboole okulangirira Semogere n'agamba manya Besigye n'agamba nga bwe munneesize buli muntu yenna tugenda mu ekyo kyalwaniridde Mabikke agenda kulwanirira kino ono alwanirira kino obwa Lord Mayor Kyanjo simanyi Kigongo sikyajjukira kyeyasaba naye n'agamba n'abakyala bonna abali ku kaadi ya DP ku bifo byonna okuva ku bwemupi ngenda kubakubira ebipande byabwerere bwe twavaawo navanga ku Katonga awo ssaawa 4 naye wakati wa 3 ne 4 nga Semujju ayingirawo mu ofiisi ya Besigye nga Janet Lukwago ngamba Mabikke bw'oba oli mugezi ddayo kaadi ya MP weesimbaawo owa meya buveeko namugamba emirundi 3 nanganga oli mulabe wange ne muta naye twakubalaala esooke Makindye ku Gombolola Besigye yasooka okutuuka ku kimotoka Lukwago Mabikke naye najja Lukwago yali ajjanga abaana ba UID bakoze keegi aleme kuyitawo Mabikke gundi n'agamba gwe oyo mumuleke oyo mugenyi wange wanjawulo Mabikke yagamba Besigye nibamuleka n'ayingirawo naye yayazze ne bakanyama ababe awo ne mugamba nti olabye kye nakugamba netudde katwe n'alangirira nga Kyanja alangirira ani Lukwago ne mugamba wakyaliwo chance bwemupi n'abugaana eyo yensonga lwaki twafuna simbu wenia nga mukyala wa Lukyamuzaze Sala Kanyikaze muwala wa position bali 12 simbu n'ayitawo akati okulonda bwe yajja ku bwa meya yalina support nene nnyo ya General Sejjusa ani Mabikke jukira nti yaliko lawyer we kati banasaza mubiwandi ye nono waliwo mulala Mutungi mutabani we ne ono yali chairman wa UID okusooka kati yaliko chairman wa Mityana Duzige bebali bagundi nga bagenze ebweru kakati gundi Sematimba ne bamuwa sente miliyoni nga 8 naye n'atazigaba foto singa ndowooza kampu ya Mabikke kuwamiyo okugaba sente abakyajjukira ku nomination twaleeta moto baasi 36 okuva ku office wali ewa Bakuli mpaka ku nomination nezigwa kiro processing nga tusobola gikola naye akalulu kagenda okusazibwamu ku ssaawa 4 nga boxi za Mabikke zijjudde ku summit vietali balonzi ba position n'awalala akalulu kasazibwamu Mabikke naga tukoze tutya ne bakaddamu after 2 days Museveni n'agamba akalulu kano gundi avuemu abantu bayogerako ba opposition n'agamba ate oteeka mwami Museveni nti nkubuulira yatabula byonna n'agamba nti Sematimba avuemu ne Mabikke avuemu abala basigalemu advisor we gwe bali bayita Sebaggala NASA namugamba saagalangako Lukwago era saagalangako nze naleeta Mabikke ne Mabikke nandeeta Mabikke mubi nnyo okusinga Lukwago leka akalulu kagende nga bwe kakoze eki bwe kabadde ati Mabikke wafunayo obusente yagaa nti ateetagana kwongera musente no by election nabawadde nemugamba buli kalulu kabaako cost n'afuna obululu butono nnyo mu Kampala yonna bw'ataafunanga na mu constituency akalulu ne kakola ki ne kagendera awo naye nga by then
Sejjusa yali mukono gwani Gwamabike. Sejjusa ne mu kuva ebweru akomewo yali amanyi nti waliwo omuntu opposition gyasobola okuwongeramu amaanyi akole ki batwala obuyinza yagendako ne kulale ya Besigye ena kivubo ne bamukoshoninga paka omusajja bwe yalaba nga talina gwanwirirani kati n'asaba retirement ne bagimuwa nga waliwo enteeseganya ezituukiddwako tolowooza nti yeebase lw'okuba omulaba mu kyaki ng'asaba ekimu eky'ekkumi kati ayo stand by yabo abo basalako olusembayo Museveni abataddewo nga reserve naye generator eri awo yakulaba ani aleeta akavuyo okumugaana okugenda kuba ajja kuva mu kyaki ayambale tumukunda asobola okuva gyali yonna gyawumulidde ayambale tayihula bonna ate yabawa ka package akalungi abagamba mukakozese buki so kino okyalaba y'abantu abawumulawo ba brigade ya kakali aboogera kati ng'ogyeko bano abali under Muhoozi generation empya abazzukulu obawulira they are not quiet basi so kyolaba mu FDC president kyayogera n'agamba nti by 2026 sijja kuba na opposition ayina wakituusizaako osobola okiraba mu nuupu ku level zonna nti principal akayana n'abakansala luli akayana nabo bagenda kumukyaka era abamu ne bakola ki kati waliwo bameya abadde bagenda nagamba gwetunaalaba Siraaje abantu bo tebabeerako enzikiriza zaabwe kulaba kikyamu kiri mu kibiina kye n'ekituufu ekiri mu kibiina kye neyeesalira buli kimu Museveni yakirimu no bakiraba omuntu neyeesalirawo nti kino nkiganye ana gano ge baawa abantu bonna ne balondako banuupu yali Kagabo n'abalala basatu nuupu nagaffe twazifuna abazizaayo yali ani principal namuga zizeeyo gye wazijja amongi nagagwe sikulaba nkolye MP sikumanyi nezisibire wayigiggi zalagawa ani azirina kati Kagabo y'omu kubambala t-shirt nono w'emukono ne bagenda e Bukedya Rwanga Wanjeru eyo visible gundi eraga nti waliwo abakyuse waliwo abatannakyuka naye nga bali within kyekiri ne mu DP at least oyo manya nti ono Mawu Mbidde nani bakola ki bagenda Mbidde okugendayo yayita bwayita mu parliament okufuka yala Alaso yali amaze okuwandiika nti tuli beetegefu mutulindeko tetugenda kuleta candidate ne Siranda nawerekera Mbidde ankubi luli okulonda okwasooka Mbidde nankubira abasajja bannemesezza okugenda naye bagaye konze tebazizze bagambye tulindeko bwoba oyina akadinisa koyitamu kakube n'akakuba olwaddako yagenda kulaale Museveni gyamunemingira gudu DP namukamuwe kakati tulina gudu FDC bad FDC ate kati awo Museveni anyumirwa bunyumirwa tolina reconciliation kati gyokola ne bwoleeta Professor Nsibambi agamba nti ali neutral kati already okulondebwako kugenda kukonoona erinnya lyonna kyalibadde beta na keeping a low profile kuba naye agamba nti akakafo nako kakola ki buli muntu akayita akafo naye si kafo tewaliwo mbeera yonna okusinziira nga bw'obyogedde abantu bano okuddawo ne bakwatagana embeera zisobola okujja bweti nti kati mwefudisa abakubagana ennyo Baganda Basiraamu Semuju Muwanga Nsibambi Lukwago abo bagwa Mulangira Kakungu Muwanga talimu Mwanga Kivumbi tunategeera ku CBS bayamuganye nti oyo level ye twasoma naye mu rumu emu musomesa oyinza otugamba nti ate kati speak gundi yakola bwa tetusobola kubana abantu abo tujjako Museveni okukutegeeza kwawukana kati omulangira asobola okukwata kwabo kubanga nakiwulidde omukatuliki oba omuprotestant n'akwata ku power n'endala ne baddamu ne babateekamu omwoyo ogugamba nti okonagana kikyamu mu kaseera kano mwenna muli mu cupa mufuuse enseene ne bagenda kubadya naye ate mweriyamu mwekka nga tebannabasiika so kino President Museveni akinyumirwa naye ate kati amaaso ge amakulu gali ku parliament n'agikulembera nti parliament bw'oba osobola okumobilizinga abantu ne bakola kino ne bakola nakiri oteeka okuba nga osuuse limiti
jukira Kadaga yatuuka ekiseera nga wagenda ko Museveni bagamba you are presidential material nava naga nti aze si kyenjagala ne wano webagambidde nti kati taliiwo president agenze Ukraine kirabika kati gwe nambe naga munveeko amunyi naga munveeko temundiisa ngo nze njagala kino kya speaker naye ate president amulaba nti ne ku kya speaker asuseewo alina okufuna engeri gyamukola ki gyamupiininga n'akola ki olowooza lwaki guni sente za Segirinya tezinnatuukawo gye bamujjanjabira paka kati palamenti erina okukola ki lwaki no waliwo instructions ku board ti mulina okulaba nga ekintu kino mukiprolonga for some time naye ng'omwana afa ate nga afa lwakuba ayandi muyambye yamungi ne kapasita agirina naye waliwo ekintu baali bayise etteeka eryo ery'emiliyoni 4 onale bwe yatugamba wano Kivumi tekyalina koda pepa lwaki kyajjako ku ssaawa esembayo ate ne kiyita muwanga bagezaako okumobilizinga bakiremese ng'ekintu kikoze eki nga kiyise nga n'abantu balidde sente zaabwe abeeni embali ani yaboogera nkomawo zino zaali kikenembi nga kiriya ku sukaali gwe kitateeka kunywako abannuudu nga sukaali bwaweeni ya emu Gasimbagane ne bannamawulire Muhoozi-Rwomushana muganda wange muyanja awo ku muyanja otogolaje ongambye owuliriza webale n'abalala mwenna abatumbudde ebizindaalo mu bitundu byammwe okuwuliriza Gasimbagane ne bannamawulire tutunuulira ensonga ezikoze amawulire mu wiiki eno twatunuulidde ensonga ya Bukeddeya ate kaakati tutunuulira embeera eri mu bibiina ebyobufuzi naddala ebyo ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekimu ku bibiina eby'amaanyi era ekikwata ekyokubiri kyekibiina ky'FDC ku ebyo bivuganya bw'oba okibaza ekyakusatu NRM eri mu kisooka NUP eri mu kyakubiri FDC eri mu kyakusatu naye ekibiina ky'amaanyi kya muzinzi naye embeera ezikirimu teziwoomya nakabululu ku eri abawagizi baakyo Rwomushana embeera ogiraba otya enkaayana omukulu nze ndagira ate n'omulala n'awabula amaziga ne gatonyezebwa sente ne ziyitiŋŋana kaakati kusika muguwa owawe olaba opposition naddala ekibiina ky'FDC kaakati tufuke tukola assumption esooka assumption is what in English in Uganda okuteebereza is to guess tulowolereze nti singa ebibiina mukulu Museveni abireka n'abiwana sente nga bw'abiziwa because abiwa sente nyingi billions of money n'abireka n'okwetaaya n'abireka byetaaye bisobola okumugyawo tebisobola because nga bwe ngambye the legal architecture temugyawo buli kimu n'akireka nga bwe kirina okubeera tebisobola because ekikulu y'ani alangirira anti kati ogambye buli kimu n'akireka by the way ne bw'abanga n'alangirira ali independent is also independent is also neutral still they don't have capacity. Come on Jazz. Yes tuyinza okukimala ku emyaka 10 bumwagala nnyo okwerimba so therefore question ntogambye nti DP bembawo byabadde akola bebuza Museveni otulo njogera ku byabufuzi bino by'obudaala bebuza Museveni otulo so kulwaki abeetaaga tabeetaaga anti yabayise ndabanga ye ebyobufuzi bye yazanya byabufuzi bye muli n'ebyakifiiriza kikyabeetaaga Marensa Gasimbagane gende ku phase 9 amasanyalaze ag'amaanyi gola agayita bali yes naye nti mukulu Museveni the National Resistance Army buno bubiina ne bubugatta tebusobola kujija Kampala yes ne bumuwera 90% nga abana Uganda 90% mukubuli nyiriri ne mga avaawo naye nga muri 90% of the population temusobola kumujjako nga buli kimu akitadde agambe kiberenga bwe kiri nga bw'oyogedde tekisoboka genda maaso yes because chobola aba Burhan wa Sudan yengulu ebifo ebikola government byonna abayekere babiina aba RSA
oba kebe state house kebeki bate babalangiridde bakubaganira mu Egypt sorry mu Khartoum. Now kyengeza ko kulaga kiri nti okujjawo Museveni nga mpozo ineje, you must have the state. So the question then erinti kulwachi ate bali abetaaga. So tabyetaaga lwa byabufuzi ku byobufuzi, abetaaga lwa byabufuzi ku byolutalo oba ku byejje. Kyekyo kyembadde nkugamba. Kakati kirine kiva mu nnyingo nyaze yayogerako mu speech gy'amaze okuwa ku bya security. Esooka political cohesion, maximum political cohesion possible. Ojijukira? Eyokubiri a strong army, ejenga ly'amaanyi. Eyokushatu the strong intelligence. Eyokuna the integration, political integration. That is the foreign policy. Kakati wambigate ntya. Foreign policy mu Congo abayekera bwabagoba. Waliwo batuuka line bakulosinga. Balina bamugamba to bagobenu. It's called the limit of line of the limit of exploitation. Tosuka wano. Kakati eya bayekera gye babadde bagenda babadde tebabagoba. Bali abali eri. Kakati sadaka kitulina okutunulira sadaka kati egamba kikoba yekera eri gye babadde bagenda, because kati waliwo okulwana Mwalika Valley ogimanyi suja jeri suja, but nga sinagenda ku ekyo bwange tayako kati njaga bwoba otunulira FDC tunulira abantu babiri ku Besigye, tunulira Sam Mugumya then otunulire Ssemujunganda babiri. Kati ojo kyale Ssemujunganda omubuuze Besigye yakutumako South Africa kugenda kuteesa ku byobuyekera. Nchogedde kumpewo yagamba nti naye tantumanga bwe wakomawo yakubuuza abo boyogedde nabo wabadde mwononono ku byobuyekera. Nagamba Evans abadde mu Katoyi, Evans Mbega alina kitegedde ntajja kubaamu naye ki Mbega. So question eri nti bw'obanga omanyi nti olukiiko olubadde okugenda kubeeramu obuyekera lemugenda kuteesa ku byobuyekera wabadde wagenda kubeeramu Mbega wa external security ale ku lwaki wantumye, ku lwaki watumye owo. Yes, yumunoonyo omubuuzi at least yeegaane tantumanga. Now owokubiri ate gwatuma ku byobuyekera Isamu Mugumya mu Congo ne bamukwata. You remember? Amaze emyaka almost 5 ne Besigye ne beekalakaasa ku Foreign Affairs Office, ne beekalakaasa ku embassy ya Congo, but anyway Sam Mugumya bamukwata, kati Sam Mugumya bamuta. Now mu biseera ebyo chairman Besigye wabeera chairman wa FDC we wabeera waato obuyekera owa PRA, People's Redemption Army, something like that. Now kati bali bayinza okwegaana nze kangene ekiri official government yegamba bali bazimba obuyekera bwaki bwa PRA. So in other words Besigye was due according to Museveni, kali kanko seso sia Museveni muyekera ate politician tuliwamu. Now but mu biseera byebimu ensimbi ziva Rwanda nga zijja mu FDC neba Uganda Revenue Authority nezikwata. I remember very well the board chair, the secretary to the board of Uganda Revenue Authority yali byabakama. Finally afuka chairman wa LC5 change I think. Simanyo bojjukira abadde wano yoyo gubakuba gwe byabakama so teneza okukola gakiri nti ensimbi zajja eringa zigenda mu PRA Samson Mande Kyakabaale bingi ebyo, then endala ate nga zigenda mu kuzimba Forum for Democratic Change. Ale maze okukulaga Sam Mugumya, maze okukulaga Ssemujunganda. Now
kati ne wabeerawo two lines of thought nga line emu egamba bw'oba oyagala genda mu bitali by'amateeka tobikolera ku headquarters za FDC naye gendayo eno tujja kuwagira naye ffe wona katusagale muteeka because bajja kutuggala bajja kukiggalawo kati ye Katonga singa ebiri Katonga biri najja nankumbi baggalawo ebyaye Katonga byali bigenda kusukka ku byolaba Katonga anongamba kino tukyetaaga ng'ekibiina kijja kutuyamba but okusigalawo nga kiri official nga tusobola okukitambulira mangeri gye tutambuliramu genda Katonga kyovolaba okugaana FDC to do mass mobilization in Ankole was military. There was an order of Uganda police ng'egaana FDC to mobilize in Ankole. I think ekyaliwo tebagijjangawo FDC tekkirizibwa kyovolaba Besigye ne FDC tebasobola kuba lukuŋŋaana open party branch bakola emikolo yonna y'ekibiina in Rwampara. Why? Because it's security. Bona ne Rwanda biki awo ndooza awo ne bwenvaawo. Now kati Besigye n'aleeta kyayita the red card. You remember? Kati red card ng'erimu ekigambo front. The United Front. Kati the United Front kigambo kya buyeekera that politically tulina okwegatta, right? The front nga wawula UNLF, Uganda National Liberation Front. Now so kati ku ground mugumya gy'aba gye bamukwatira nga bazimba obuyeekera, there is a new formation called the Uganda People's Liberation Organization or Uganda People's Liberation Army. Nga doctrine yayo is a united political front. Now, wejira as a united political front, ate Besigye wazimbira a united political front. Kati bwembeera Museveni okulemesa Uganda People's Liberation Army stroke organization doctrine ya political front, oyina okuba n'ebibiina bino kulaba nti biyingira eri ne bikola front. Nokola maximum political cohesion possible. Now, Mao ne Acholi n'omuleeta kyobalaba ani amureceiving is Saleh akandwa. Kyola mbali yala kutugamba ku Muhoozi nti ku Mao tolabayo Muhoozi Kaine Rugaba. Olaba yani? Saleh. Because it's a military issue. Now, nemu FDC eno gyolaba, it's a military issue to the extent that Besigye front jazimba tasobola kugikozesa kuzimba front enayamba these new formations including the Uganda People's Liberation Army stroke organization. Simanyi obontegeera. Now question erinti, are these actors conscious? Wabanga bali muntalo zino bali anxious. Chovala waga ekibiina okitwala wa Museveni bw'okitwala wa Museveni kikoleki? What does it do? Techina, because Museveni never got 78% of the vote, you will have it. Yes, Chifiriza. Chifiriza anyate. Chifiriza. No, you need them. You see, every time byayogera mu parliament, nga alumba Museveni, abayamba Museveni. Because Museveni needs kulaga ansi have a legitimate opposition. Yes. Ochiraba yena kunga abantu bagende mukalula abayambani Museveni because he needs it, but tekisobola kumujja mu buyinza. But at the same time Museveni tayeta ayina okulaba nti bino ebibiina, these political organizations or groupings, intelligence ebitunuulira beme kuyingira mu doctrine of a united political front. Nga bwe nkugambe the new formation of Uganda People's Liberation Organization jezimba kati kyenyina okunoonya nti Besigye agatta nayo ono, because ndaba Samugumya Congo kusiga nti Congo yali agenze kuyiga kunoonya nseenene gye bamukwatira amagye ga Congo ne gamutwala. No, that can't be the case. Bono ino okunoonya Zedriga mumanyi omukyala we kati
ye vice wachi Wakyagulani. It can't be accidental. Nti Zedriga azimba FDC azimba obuyekera mu Congo obuli mu formation ya UPLO nti ate yomu ku vice wani Wakyagulani. It can't be accidental. So intelligence ebe yuno kuyingira munda to make sure. That's why to make sure nti bino tebi crossing a line eri nebiyingira eri eno Museveni nga wazimba a united wazimba maximum, because I want to use his terms, maximum political cohesion possible. Yeyenkana na United Political Front babesi je bogera ko mu red card eyingira mu doctrine of Uganda People's Liberation Army. So FDC teriwo. No, these formations are vehicles either for war or for strategic defense. Kati mukuru Museveni bwawazi tunulira gamba yes nyina abange aba NRA bali 60-70%. But okulwanyisa bali bengamba zino formation zebazimba iza UPLA okuzirwanyisa eno netaga kubanga nyina tusachimu nawe abampakanya. So mawa wayingiriramu united maximum muwulizanga ebigambo bya mukulu Museveni bagamba pillars zino zenyimirideko maximum political cohesion possible. Ate muwulizanga ebigambo bya Kiza Besigye naye bwakugamba the united front. It is not united front kuba busepichi bali abazimba UPLO gwano wagamba leta a united political front ojina evamu moshi Gasimbagane ne bannamawulire songeyo Mau nga amaze okugezaako politics endala zonna tunulidde ntebe agyesimbi nakeegaana at one time yamobilizinga ba politicians ba north ne bakola communications through WhatsApp nabagala okusala ko bafune West Nile ekyo wekigaana nafuna confidence ya Joseph Kony okubeera mediator wakoni yamulaba nti onali political ambition ataina mobilization base manye walisimbi ebimu mbadde bigenda kumpola because siraja yuno mugongo guyinza okusinga gwange bobola bamawo ngaali mu kifuba kya Joseph Kony kati ngola Museveni amuyina sigamba nti amuyina because yayagala DP amuyina because tayagala Uganda NRA ejoininga obuyekera bwa UPLA exceeda kyatuuka ne babala abanozana abaliko mu buyinza katufunyeyo chief justice tufunyeyo IGP deputy IGP tufunyeyo tufunyeyo ne speaker. Can't we go back to power? Omukwaba abaliamu olukwe kati ate yali mu kintu mobilizing abantu Museveni tuwuliziganye nkya saawa 3 n'ekitundu ez'ekiro paka saawa 5 n'ekitundu mu program awali omukate wabula muliro musibe bulungi.